Salama Road yawo Boston abamanyiyo makindi eyo side eyo weto Salama Road abadde akolerako nnyo naye ndoza Boston side badigi abadde avuga digi kati abadigi beebo n'ababoda wali omu banne era ebitambula ku TikTok mwekubiriza mwenyini mwebale nnyo okwekubiriza emirimu egimu ddala tukola nga tumanyi tujjukira nti jinza tuviirako ebiziwadde tulina kyakola tuba tunoonya ssente oyo gwe mulambo gwa Dog Warrior bangembi abayimbi baganye okujja ban abayimbi anti abadde tali si muyimbi kati ate tunagamba muyimbi nera kala badde abakola nabo akola swagaye kati Dog Warrior abadde awanika emikono ku piki bulijjo ge tubalaga bwe kyamulwaza ekyo ekintu era Dog Warrior ng'anoonya buyambi munnanga abawaayo abatawaayo era tebyasoboka afudde basically ndowooza kubulwa bujjanjabi bumala omukama bageze abantu eb'ekiruddu bafubye oyo original design oli golaba mu black colors ez'enjawulo gwe twabaleeterako olumu bwe baali bavuganya nga oli akola misono ono akola bya digi nabo nga beeyiya ku pitise wa mitanda nga tenavaawo ku Salama Road nga bakolawo ebivulu byabwe Dog Warrior awo mule mirembe abantu bekozeemu emirimu nno ssebo ne bamusibulira nga serebu atambula ku TikTok abadde serebu Dog Warrior serebu bulijjo tumukulaga wano nga golooza nti yoyo kati abadde tamumanyi yoyo omusajja yafudde ekyamusse kyenyini kuwanika mikono bwatyo ku piki teyamukubye nti yamukubye nedda wabula emikono gyalwala emisuwa gigaziwa muno mu kifuba muno kati neguba nga omusaayi tegukyatuuka bulungi ku mutima kubanga emikono eri tegibalansinga naki naafa Dog Warrior oyo omusajja gwolaba ow'ebusogera gye tugenda okumuziika enkyakamuli oba tutandikire ndoza tutandikire awo wennyini ng'akolamu eswaga naye tusooke ka TikTok kali waliwo abakoze TikTok bazizzo manyi zinategedde tukola ebintu bingi nga tetumanyi nakyo bitegeeza sometimes olumu nze nkola story nga ngiteekako naye nga tetumanya olumu tuzimba serebu kati Dog Warrior nageza okulaba yeefuze TikTok buli wamu ng'ayogera tebamufuddeko nga mulamu bwe yasaba obuyambi tebabitambuza kati ate bwe yafudde ne babijjayo ne bitambula nnyo obeera wano ng'okaaba enjala tewali akuwa kyakulya ate kulumba emmere n'ebeerawo nga okitegedde kati luli be namugamba loza myaka nga 10 gyamaze nti Dog Warrior ojjako oyinza okulwala emikono gino ki n'agamba nze nyina byenkozesa naye ate yabadde tannafa ne tuddamu ne twogera n'agamba nti wandabula kati tusooke tulabe bye mumwogera ku TikTok namulabula myaka 6 egiyise naye essappa erino terikuviiramu ebizibu era ojja kubira ng'agamba nze nyina byenkozesa ati bikiti bajjajja Bobi Joseph naye nga abasinga bamanyirira Dog Warrior mbeera Salama Road asanganga ku piki naye nga ebiseera ebyo nali ndiyita sappe ng'era nga nze manyi neeyagala bweyagazi naye era kyenjukira waŋŋambako nti piki eyo egenda kuleetera obuzibu naye olw'okuba nti lyali sappe nga nze sibyendi ati kakati piki zino tulina ebyaffe bye tukozesa byawandiika abasajja ba Texas tekera kulabika naye olw'omukolo guno nzikirize nga tino neevaayo omaze ebbanga ki ku piki myaka 10 ng'okola mu ssente okola sappe watandikanga sappe n'okola kiki natandikanga sappe engeri gye nalinga nnyambala ne piki okubanga yali y'amayembe mawanvu nga buli omu ayagala mbereko ku mukolo gwe baddenga mulimu piki eyo bw'ogamba gubaddenga mulimu kitegeeza tokyali ku mulimu sikyali ku mulimu kubanga omutima tegukyasobola kugiwanirira omutima bu vessels obusinga bwagaziwa tebukyasobola kunsobola givuga gaziwa ategeezaki kati abasawo bankebera kuba nina sukaali nina ne pressure kati okussa kwali kuzibu nnyo ng'ate sukaali akakkanyemu ne pressure nga zikakkanye naye ne baŋŋamba lwaki tossa bagenda okunteeka mu kyuma ng'omutima engeri gye navuganga piki eyo nga mpanisa emikono omutima ne gubeera nga nagukosa gwalwananga nnyo n'omusaayi ogupampinga waggulu nga tegusobola kati obutuli ne bugaziwa olw'okuwanika emikono egamba engeri gye nawanika nnyo emikono ebbanga eddene nga mpanika bwenti engeri amayembe gye gali nti nga kwatira eno waggulu bwenti kati kyavaako omutima nga gulwanagana
okubeera nga gusobola okukola ki nga tegusobola kutuusa musaayi waggulu kuba natandika mpola ngenda okuwulira nga nsanyalala emikono buli lwenjivuga naye nga simanyi kwe kiva kati ngenda okugenda wa dokita okunzuulamu ekyo ng'omutima balina zi vessels ze bansomesa nga zaagaziwa. Kyategerekeseko nno nti obudde buno ssente ezaadde zafuniseeko ekitundu era yafudde nga bagezako kola operation nefeiringa. Naye omanyi ebintu bizibu. Ate yafudde waliwo ababanja. Anje abadde yakola ebivulu. Mu kulwala abadde yategeka ebivulu. Entwetu abadde akola drive ne pitching agenda asasamaza kati bwe musasamala ne mujja. Ate yenyini munda mu kivulu nga naye akola nga akikuba n'abasanyusa bwe bityo. Ya abanja tebamubanja. Abadde basasula. Okay. Yategekayo ebivulu. Anoonye kasente ajjanjabwe nga abadde tannalwala nnyo. Kati ate ab'ebivulu nabo babanja. Naye bapromota banne babategeezezza mu butongole nti ono yafudde. Ati bane amawulire information dissemination ezibu. Abamu bentwetwe. Wala eri nagendayo kukola story mama. Oba nalaba abalogo. Ne kati abeeyiwala bo tebannamanya nti ono gwe babanja yakoze iki. Yafudde. Ne kati kiba kiddidde family balina okusasula amabanja ago. Nedda. Bannange obubanja kinaawe. Ati waliwo omuntu ng'agenda kulemerako ffe mu ddiini eyaffe oba olina okusasula togenda na bbanja. Kati tusooke tulaba aboogera ku by'amabanja. Kati ki ekiriwo? Kakati enteekateeka ya muganda waffe Dogo Warrior eyafudde era tuzze kutangaaza abantu olw'okuba yatugenzeeko. Mutangaaza ki? Tuzze kutangaaza kuba waliwo abantu abamubuukinga mu nsonga ya drive n'abamu bamubuukinga mu kutegeka ebivulu naye essaawa zino n'okusanyusa abantu yabadde akola ki mu bivulu? Abadde avuga emmotoka eyo gy'olaba ne piki eyo gy'olaba ebadde empanvu nga bwe bamugula ye yagulawo ekkubo mu bya drive era drive ebadde agikola bulungi nnyo nga tugipromotinga bulungi naye kati ki ekiriwo? Abamu batusindikira ku ssente kati ssente ze batusindikira kati omusajja essaawa zino yafudde abamu tebannamanya kati abamu batukubidde amasimu abalala tebannamanya. Mwe mubadde mukola naye? Tubadde tukolagana naye. Shows abadde yakwata zaawa? Abadde yakwatako show y'entwetwe waliwo n'eggomba akaloba kayita mpunge waliwo n'endala y'emitiyana waliwo n'endala wano nga tonatuuka ntwetwe ku 72 ezo na show tusaba busabi baana bazijjeyo kuba ekivulu tebigenda kuddamu kubaawo olw'ensonga y'omuganda waffe okubanga afudde. Mwe baani amanya? Bakamukamu Vince. Ate gaamanya gammwe? Amanya agaffe mpitibwa omulongo waswa promota MW n'omukulu Kawito promota Ssebu. Kale aziikibwa ddi Dogo Warrior? Kaakati Dogo Warrior enteekateeka essaawa zino tuli mugenda mu misa tugenda kuva mu misa ssaawa nga misa luddawa? Misa tugenda gitegekera ewuwaawo wano Salama Road ya so gye twasuze then weziwera ssaawa 7 then tulyoke twolokere Kamuli tugenda omuziika olunaku olw'enkya ssaawa 8 kale era ndowooza tugenda wetunaatuuka awo magamaga wetukyamira then mu Busoga kale taata basabye bali babaddiremu bagamba nti kakizze nabo tebakiteekateeka babasonyiwe. Ebyokuzika binaggwa ntufunamu kalembereza nja kufuna engeri gye njogeramu ne waswa ekirevu akikendeezeeko. Ate wakendeeza kyaki? Abasajja abalina ebirevu baleke mubeere wamma n'ebirevu. Nange nawulira nti abakyala baagala nnyo. Mubyagaza ki? Mukwano topiki namba tugireke. Tujja byogera nga emirembe gizine kati gwe ekirevu kino tekikunyumira nga kikendeddeko. Nedda mukwano wamma ekirevu kireke. Tokwata nako yadde. Ali no ku reception yawo. Kyemmanyi ondaba bulungi ekirevu kireke. Kati nze kyenteesa. Tusooke ebyennaku biggwe. Nja muddira mu wiiki nga 2. Just akendeezeeko omusajja ono alabika bulungi nnyo just. Naye kirabika kya butonde ndaba ebisige bingi nnyo. Kitegeeza ebisige. Ate kikyo kirabika na bulungi. Waliwo omulala alina ebisige bingi nga neesalako ekisige kyange. Maama aba nzise. Ne mbuuza kya trademark. Katusooke tunaatuuka mu ssanyu nga tuvudde mu by'okuziika tunaakidira. Dogo Warrior yabadde mwagala nnyo. Dogo Warrior abadde musajja omuntu era kyovula nga Evelyn Lagubwe yafa buli muntu n'alaajana because omuntu omukakkamu omuntu ow'abantu bwe bityo. Naye ntwetwe njogedde ku ntwetwe Dogo Warrior gy'abadde alina national nzijukira nagenda okukola mwami weeraga ono akola eddagala lya jjajja yali mukama wange mu myaka
kyonna yanjigiriza byenkola wambukedde nave Makerere nga simanyi practicals kati nankwatamu n'abalala bangi abankwata madamu Nanchinga Margaret mukulu we mwami Kiwanuka Robert n'abalala kakati naye natuuka Entwetwe nagenda okuwandika feature story kati natuukayo era nga bw'owulira banyumiza ebintu nga bingi era bye nali ngenza okulona mbwedda obulogo bwali bungi kati bakola ejjinira Entwetwe firimu wagiraba bwe baabalanga okunywa omwenge ne guggwa mu ndeku kati batuma ndeku tebatuma muntu ng'olaba ndeku zigenda bwezi n'osigala ng'otudde nezidda nga zijjudde abantu bwe bagenda okwanjula nti nanga nga bwe bagamba ebibbo bijja byokka ng'olaba bibbo bijja byetoolola bwe biti Entwetwe nti omuntu yagenda Entwetwe ne bagula amatooke wali amatooke balimanya amatooke edda ati munnange neiba kati gye bagulako amatooke bagamba amatooke 8 ne bagamba ne bannange 8 ne bamuwa ssente ze ye n'atambula n'aleka abagambye 8 temusukkamu ne batema amatooke 8 gennyini bateekako basimbula emmotoka ng'evaawo ate ng'enkuba etonnya ku mmotoka kwokka ng'okwegga modda buzzi ku bbali naye abo abantu katonda bakimanyi nti gyali ki ekiri wano ne babala amatooke ne bagajjako nga gali 8 ki ne bamuyita najja naga nti mwakoze ensobi nti nsobi ki oba gaasuse ne bagabalanga 8 ne yeetoolola bwanaga mulabika mwatemyeko ettooke wali ku lusalosalo nti eri wa mulala neeno walala nabagambye muteme eno saabaga nga balina erya n'eribali byatamye nga liriremesezza ne balijjako ne balizza eri we balijja enkuba n'ekya ne bagenda ebintu ebyo bagamba bigambe nyongera bategeeza nti omuliro gyeguli bannange Entwetwe osukka Kiboga n'ogenda n'oweta eyo byebyo bannange ulira enkuwe bazisomba eyo dogo wali gyabadde agenda okukola n'ebintu byakyuka kati waliyo kereziya tebikyaliyo nnyo ssebo naye nasobola okukola eddogo kati ne likola ebyo oba musajja kati omulogo bannaye katonda omuddawa dogo waliyo ono nga tukyaliko ndowooza tukoleremu ku kyabadde akola eswaga digiye gyabaddeko n'akola eswaga yonna ng'olaba ddala kyekyo nga bannanga akinyumirwa teri kikulu nga kufiira ku mulimu Kamiliyoni yaŋŋamba nti nze nja kufiira ku mulimu nga balubu kubanga etulikira ku mulimu namubuuza ne Kamiri bangambye alina ne byeyasayinize yagenda yagwa mu bifo kati Uganda National Cultural Center ekyo nno wali ku National Theatre wekirina ekitebi ebakulira ekyo kyekikulira ebya art byonna oluva ku Ministry of Gender oddako UNCC Kamiliyoni kati nabo bateesa mu palamenti n'okulayira yalayidde nabo bateesa mu palamenti twaliza muli kati bagenda nedda kitegeeza balina n'ebifo ne Bebe kwali Fina Mugero kwali Bujingo Wellington kwali for comedians kifo kinene era tugenda kituukako naye katusooke tumalewo nga Kenzo tumwogedde etaliko wewa federation kati Kenzo aba wansi wa Kamiliyoni okitegera kubanga UNCC eri wansi kati okukka wansi waddawo Kenzo federation bokka waddawo ebibiina nga Awuma n'ebirala ebigatta abayimbi lwakuba Awuma egamba nti ffe ate twenkana ne federation kuba yagaana okufederate waliwo ne National Cultural Forum ekulirwa Ragadi Emakalos n'abalala nkutumidde nnyo Emakalos kaakati tulabe Dog Warrior ono bw'abadde akola emirimu gye anti kaakati nzikiriza guno mukolo olaba nkulabyeko nzikiriza omusajja akoze omukolo olaba nkulabyeko pulezidenti waabo olaba nkulabyeko nzikiriza guno mukolo oba nange sirabikalabika naye olaba nkulabye this is the Dog Warrior, the Cocker of Uganda, the #1 teri mulala mufaanana yakola ebyafaayo nvuga piki bagiza ati naye nga nzikiriza tejaseeguya guno mukolo anti kakati yajaseguya engatte nevuddeyo ku mukolo guno ebadde tennaba kulabikako
byawandiika abasajja ba Texas tetera kulabika naye olw'omukolo guno nzikirize nga teno nevaayo siri mwangu gyeyeseekuya nange neetya andi kakati ffe piki zino tulina ebyaffe bye tukozesa ebizibu ennyo byotasobola kugezesa byabajjajja sinza abaavuga anti kakati sinza abagivuga naye wabawo jjajja avuga bw'amala okugenda olwo nenzira mu nnomo abaana omusajja nga bwagambye mukolera omukolo nga bwegwebe nti gw'amaanyi tuba tulina okujjayo era ez'amaanyi muzayinza avuga taata nze bampita Josh naawe kati osobola okitegeera budde buno kyolina okubeerako kati Dog Warrior oyo yafiiridde ku mulimu tuyigemu ekintu first of all tetumunenya kati just ataawo mulemerembe kati buli muntu bwagambanga ekintu wuliriza baako ne kootwala akatono naye kale ye namugamba naye ng'ali ku mulimu nga tolina kyakikolera nange baŋŋamba gwokola otya olugamba nze nalinnya Lwenzoli ne ntuuka ku Magerita Peak naye kwali kufa editor in chief yanga nti nagamba atya Madam Barbara Kaija nti nnemeddwa okutuuka ate nga gwali mulundi gwakubiri ogwasooka natuuka ku sino line n'entya nnyo ng'ebirewa birese mu bbanga wansi nga bwe tulaba ku nnyonyi naye second time neŋŋenda nentuuka kati noono bwe kuba kufeera ofiira ku mulimu naye omuntu bwagambanga tulageeko waliwo keeke eyo Dennis waliwo keeke eyo gitulageeko nkulage ebigambo ebiriko bya Lulatini Vox Populi Vox Dei oyogedde nga ataasoma Lulatini era sirumanyi naye ofubye nnyo omanyi lwaki Olulatini balusoma mu Luganda era n'Oluganda lwava mu Latini kati ate Latin is the mother of all languages Vox tegeeza ddoboozi Vox voice ndowooza okiraba Populi tegeeza people kati ndowooza lwa population populi Vox Dei Deus Dei kakati this is ati uliriza katika tusomere ukina okusoma Vox Populi Vox Dei kitegeeza eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda omuntu bwagamba Dei ye Katonda anti Deus abantu bawulira bayita Deus abaddeyi Katonda lwakuba Olulatini lukyukakyuka Dei Deus Deum kakati eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda ng'Omuganda bagamba abangi we basonga wekyabikira omuntu bwagamba nga bwe nagamba muganda wa fono nobanga okitegeera naye jjukira tewali kumunenya wano kuba yalikoze ekirala kakati keeke yabadde ya Elon Musk ng'akuza birthday omusajja asinga obugagga mu nsi yonna mu America n'ateekako ako laba nti wosoma Olulatini oba okimazeeyo mu nsi yonna nyenga semina yawe ne sijebaza Father Pio Kitamya kitange omulabisomesa ne Father Mayinja Kizavia kati ekyo nkirese tukiyige Elon Musk no yaweza Katonda ayisiza mu bantu asobola okuba ko kyayagala okugamba tagenda kugamba direct ajja ayisiza mu Seguya oba ayisize mu Shadia kugamba nti kino yawezeza abana mwana we 12 yawezeza omwana we 12 Elon Musk nali manya abagagga tebazaala nnyo katusibule Dog Warrior ne bana bamwogerako banne omuli Jingo Show n'abalala sani omuganda mule kusengeza mwe zakulwembera olenga owatunde oguzimbe gumu n'ekikulu nabutoto ono Jingo Show era ng'atuuka ku lumbe wa muganda afaludde ku maaso bange babayika mwenna Dog Warrior tuli banyikivu nnyo emitima tuli banyikivu nnyo Mukama Katonda muganda yaffe mutugjeeko tuli wano ne muganda yaffe tugenda kumulaba wano ssaawa zino bamutuusize mu maka ge otherwise kintu kituufu kitalo nnyo kubanga nkyantuuseeko nabadde sikiraba mumwana kyali wange ono abadde muganda wange abadde yava mu mikwano nga muganda wange kitegeera muganda wange nga tuli ba Luganda kuba bakabaka b'Amasape tubadde babiri wano mu Uganda tewali walala ne bona ogenda wa ne Bulaaya yonna ne mu nsi yonna babadde batumanyi nga tuli aba so kati mwana nsigadde bwomu mutima mulungi naye nga kinyingisizza bubi nnyo okufa kwa Dogo kwansanze baizawe nadde sisuubira nti Dogo ayinza okufa kuba Dogo olumbe lumulumye ebbanga ddene abadde abeerawo nga mulamu nga lumuluma n'amala n'abanga ayebye n'amala n'atereera n'abanga ayebye n'amala n'atereera
naye bye baŋŋamba nti dogo akubiddwa stroke n'agenda ekiruddu ate nga stroke enkuba gye yamukubamu dologo bujja abadde alwala naye nga tagondangako nga ku olwo kuba kasookedde stroke yamukuba abadde tayogera mwana kitegeera abadde yagakoppa kunze kuba nze yanegomba nga akyali mu P7 ekitegeera kati mu P7 dogo nga ebyambalo byenyambala ne style zemba nazo nazegomba naye nga ali mu P7 yabadde akyali muvubuka muto nene nakupa style zange tulimbye nnyo tuli bayimbi naye abayimbi mutulimbye nnyo muli bambwa nnyo mwana sibalimba ni munyivu nnyo gye muli dogo ategese buli muyimbi nenze mbadde nsiba ku TV nga njogera abasebuya babadde bankyaza ku byenca abayimbi nga mulaba tewali atali bazi TV zonna ze kwe tubadde ne teri muyimbi avuddeyo n'agamba nti bannange tukoze bwe tuti ne bwe tuti dogo abadde abakubira buli muyimbi dogo abadde amukubira zi drive nze mbabuulira buli muyimbi dogo abadde amukubira ate nga musajja ateeseka naye okyegera nga dogo ateeseka naye nga sene ne bazibazigize abamu ne bamunyaga n'omunyaga bamusubiza n'ebivulu abamu bwe tuba ne tulaba abantu tujja baatulamanya naye nga mwemanyi okyegedde naye nga abayimbi mwana temuli kiriya muli bambwa nnyo sikulimba munyizizza nnyo nnyo abayimbi okyegera omuntu mumwagala mulamu n'abavimbisa mumwagala mulamu dogo mumulaba nga mumuviga waliwo mbuuza nti dogo afiiridde ku myaka emeka afiiridde ku myaka 38 egy'obuto nga muto ddala kakati Kamiiri soka Juma Mulokole kyeyekoze ejjinja twabagamba wano boolanga agenda obuuze Ssaalongo Siraaje Ssaalongo kati ali mbire kakati Juma Mulokole ne Juma Mulokole ali mbire tamwina losi gye mwakoze laba abantu gwe yasoose n'abatwalira Pastor Bugembe Wilson kaga ayi beenu tuteka bagenda kikosoga muna okobaki mama kyakoba nange kyenkoba amaido wegali ngalo nze kuba omusogale yagamba Faza nkuweweete Faza n'abuuza ate kikyotegeeza nti kumbe gonja bamuyita weete nkuweweete bannange badde mutidde oyagala okweweeta Faza ngati ngabuga nkuwe ttooke oba nkuwe muwogo nkuweweete nagandidde wano tewajja kusoboka yakubira Ssaabasolaga eyodde gyewangabye baagala kumpeweeterayo nagati oyo akusiga kuwe gonja ekyo tekitegera ono Levikson ono Pastor Bugembe bulira ate Bujingo wajja essaawa eno Bugembe era nange nakolako ensobi gy'okoze mu kkanisa ya Pastor Bugembe nansonyiwa omanyi amannya ago nange gansonyiwa nze kkanisa ya Pastor Bugembe yokka gye nali nnyinyeemu nenkwata n'akazindaalo nenkola ki noyogera nenjogera kubanga lwaki Pastor Bugembe alinga mu Katuliki tasosola ne baba musiraamu obeera mu kkanisa eri ate tavumirira balala kati nze ngenda nenfuna feeling nga ali mu kereziya ndowooza eddiini bwe yalikoze eki bwe yalibadde gwe newoga nti eyo si ddiini enzikiriza oba ekintu kyonna bwe kyalibadde Katonda omu ate mwevuma mutya n'owulira owookubiri avuma owokavule n'owulira nno pasita nga akugamba mbu ogenda otya mu kyaki y'abalala naye ng'ate naye okimayo Katonda olinayagala abeere nti pasita wange tulina bingi sooke tujje Juma Mulokole sooka omalirize sekulanga
n'empambula abati wempambula bagamba buli omu ayimbayo oluyimba lw'omuyimbi gwasinga okwagala nze nayimba lwa musumba Wilson Bugembe ne bampa basale n'ensoma mpaka siniya 6 Pastor Bugembe. Jason. Kakati tusoke wa. Soke labe sipapa ono omuntu ali mu koti mu komera. Abayita kusabira. Yakomeo sipapa eggulo. Ngamusomera emisango neera. Nejigwa gitya. Bamutaddi. Ina banyonyera waliwo omujulizi yazze nawo obujulizi. Naye looya ina bwe yasambiridde obujulizi n'agamba omukyala leero teyalabiseeko. Annake bintu bizibu. Katulire looya we kabitufundize funzize. Naye ojja Allah. Okay, amanya Geoffrey tulia musima lawyer wa oli musipapa muguno musango gwa court yawane ya wansi oba je Twitter magistrate court eye Machindi. Onaku lwaliro baleese omujulizi waabo omulundi ogwokutaano era ngono omujulizi abadde expert mu forensics oba mu binkumu awadde olugero lwe awadde report ye of course mateeka lwo betuganye okugeza ebimu bibadde baleese onaku lwaliro badde tebabituwa okubuyisa mu maaso kumubuuzako ebibuuzo. Ekyokubiri amateeka babadde tebagagoberedde mu ngeri y'okuleeta obujulizi era omulamuzi n'agamba atwadde olunaku olulala bwe tulina okukomawo mu mwezi ogujja ogwa July okulaba ng'awa ensala ye oba ebyo babireese bulungi mu mateeka oba weewaawo tebiri mu mateeka. Ebinaaba nga biri mu mateeka kitegeeza nti no tugenda maaso n'okumubuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Kati nga ye expert era n'ebibuuzo bitumubuuza si bino ng'omuntu wa bulijjo naye wakati waffe saidi yange wengamba waffe onze sipapa nze ne lawyer we sipapa tumanyi era kituufu sipapa talina kyeyakola era mbadde nti muge ate munnaye nze ndi walugama kutumidde nnyo eno kakande abeerako nga kitalo nnyo ekya dog warrior oyo photographer mu ggwanga muno omu kube tutenda addirira Kurani Makalindo ba Kurani Masamula bako natukana mu vision group katunakuba bifaananyi byanaamiriza nga nti Kurani yali asinga tusaba ne batereko wall of fame wali eriwo ekaba nene na photographer aberiwa kati abanteekako ng'olugamba akyasinze kitalo nnyo okufiirwa abavubuka abayiiya abatakulira ate abeetakulira bye bayiiya ne batusanyusa eno kakande ali jakolera emirimu gyakuba president bifaananyi kakati Kamiri ng'alayira UNCC nga gwa mbintu ebifo biri ebinene okitegeera kati emmotoka zatambulira muza banange ebintu nga byayanguye okukyuka mweno mubita byakusaaga ali mu red number plate why eba Minister of Gender kati omanya nti minister yavayo laba no ono mutima nange Kamiri yali mu nkofiira n'avaayo obadde ki naawe n'alayira UNCC kyekitongole ekiri waggulu wa ati yonna comedian muyimbi simanyi nkola bikinga bwe twogera ku dog warrior bonna babamu ekyo ekitongole wansi wa Ministry of Gender ekyo emmotoka gye babaddemu yeeyo awo wansi nokka n'osangawo Kamiyo n'addamu agenda addamu atereera babegako abadde alabika si bulungi mwamugamba mbu ekimunywa n'abagamba takyali ambizi ate kati tukole kiki ekyo tugende nange njogedde n'enkankana oba embizi yabaaki kalayire tuveeyo alayire
matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. I, Maile Joseph, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda as a board member, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. I, Maile Joseph, member of the UNCC Board of Trustees, swear in the name of the Almighty God solemnly, affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Uganda National Cultural Center, and I will preserve, protect, and defend the institution. So help me God. Congratulations. Madam Julia? Yes. Hi, Juliana Naumoa Korio, member of the UNCC board. bride and groom commercial brown just okutwala omuwego bwe guti ovayo n'omukyalo ofunye n'omwami ng'ofunye omaze okutegeka omukolo we gunaabeera kaakati Irene Namatovu gyali n'omubaka Geoffrey Lutaaya yennyini ate Irene agera bagamba bw'akikola abakyala abafumbi abafuna n'ebbaluwa Azawi gyali kojja Kevin kale teebereza kati sirabako kivulu nga mutwalo gumu gokka nga mulimu package yo ate n'osoma n'okusoma ate aline Karo Kasita kati katusooke tulabe oluyimba lwe ne Spice n'ebirala bwe bityo otegeere omanyi Karona nzija kumulamwa ku Bukedde TV1 kooli amachagonda kolwalero mugana ngenda gyosinzira okutula nze Musa Semwanga program ekyencha saa 12 paka saa 4 teba kulimba nti waliwo endala ngeri better kiri certified kiri qualified kiri approved by mugana ngi research bodies ezenjawulo akanyomero bakayita celebrity breakfast ekyencha ne celebrate tukiridde ne Carol Kasita ene wawe mbagage muyenga era ndowooza muganda wange without wasting no time ladies and gentlemen owunya bulungi Karo tutandikiraawo owunya bulungi omanyi ebintu by'okumaca bino bizibu mukko engeri gye tubeera kuppa oli ebintu ebimu abyerabira kiwoowo kati bakiyita kiwoowo naye kiwoowo ku muzuuli era neeyanza nnyo neeyanzeege njagala obuuze ku bantu then tutandikiraawo Abali ku Bukedde muli mutya Manyazi Carol Kasita Mama Sita Señorita Aking Mama the original nice to be here muli bulungi guno mulundi go gwakumeka nga nkukyaza guno mwaka gwa kubiri manager yange yangambye Musa akukyaza buli week manager Apple kyokka abeera mu WhatsApp nga nega iryanga Semwanga Burandi omanyi Apple oyo Apple ali busy oba oliawo ogenda omulaba ali wa Douglas ku Purple Skills oba oliawo ali wa John Black oba oliawo ali ku Nnyonyi naye regardless onkulina olunaku olwaleero era ngenda kukwebaza okumpa obudde bwo tutandise n'oluyimba olupya walutadde was it yesterday baluyita mutabani wo reaction y'abantu eri etya It's mixed feelings. Nga sinnakubuulira yange kuba nina screenshot abantu ze bampeereza wano nga buli omu ayina endowooza. It's mixed feelings of course but it's okay because it's a new style for me. Sijimbanga cause wayimbye style kyeno. I don't know. I don't know. Edi obanga zuku obebera ki. Waliwo ya big eye. Mwe muyita bando. Waliwo ya big eye jayita Afroganda yeno. Afroganda. I think it's an Afrobeat, but in a different one. Okay.
So, but me, I love the approach. Ate buli omu n'endowooza, I welcome everyone. Abantu buli omu alina engeri gye yalupasiivinzeemu. Abantu nno kati waliwo onoogiraba saaga olowooze Ssemwanga ngumpaayiriza. Soma abantu bawulire. The lyrics of Mutabaniwo, who's sung by Kasita and Spice Dada, are too weak as if they're upcoming artists. Oyo bamuyita Trump Live. Trump Live. Kati omuddamu ki? Trump Live. Lyrics says, sina kyengenda kugamba mukwano bulo mayina endowooza ze musa there are songs that I hear first time and I judge them nenze panze sogera ndowooza yange all the time and I be thinking oba biki ebyo bibayimbye then wait out 1 or 2 3 weeks and it's #1 in the country. So ate a song ereetera abantu okwemulugunya most times it's a good song because bad songs are not talked about. But still it's okugera kulimba lubi because okatologere kuki. Of course, you ignore. But a nice song, okay, a song with mixed feelings, like Tomanyi, if it's a nice song, that's why you're forced to come out and talk about it. But a bad song, sincerely. There are 3 writers. Kodiko, yes. First of all, I bought the song from what's his name? Dr. Brian Nedda. I bought the song from Mose. Who is Mose? Mose writer. He's a new writer. He's about Aludeo Akola. Kati gave me the demo. It was banned in nyo. So I took it to Doki. Doki na wandika verse. A yangi. Itandike you kubanga olaba it's different. Yatenya ya Rusungu. Ewe di boy love mama sita. Ite sweeter. Kati yamalo kola verse. Nema inda batenga verse tekwata kanye nabyo kaninga have to get an artist who sings this kind of music. So we blend. So I called Diana. Nemugamba put a verse in this song. And Sakatuli kumuzuli. Kate ya Spice yego najimuwandikira. Uncle Ronnie. So it's how they become 3 writers. That twalukula ku someone else, then Doki writes my verse, Uncle Ronnie writes Spice's verse. Okay, wamusasudde kuluno. Waliwo ekibuuzaawo some years back. Okozesa writer n'otabasasula. Kasita gwe mmanyi ng'asasula. Anti problem is ekibuuzo kyava mba writer. Kyavaawo. Writer yakyogera. Awana kirabawa. Trending on social media. No, because someone came out and talked. Someone who had a former manager wange. He had his own problems, yes. Yeah, but there is no writer that came out and said Carol didn't pay me. I know Muyimbi, we are Instagram message. Namugamba agenda mufuula banange message nazidiliti nze namugamba agenda mufuula owakabi amutwala mu Afrima amutwala mu BET naye ate yamaliza asaba akasente nengamba yono jirwa mu wange gwemmanyi kati oba yagala kutwala ku Afrima kubwerere ate olita kutuukiridde gwe omutuukiridde in such a way ye omuntu n'agamba nti ye ono waakyaze bw'ati namuwaana you doing good on Instagram I love your music kati omuyimbi ye yatyamu n'agamba what is not happening nagamba kanebuze kusemwangu ngenda ogulinde ngena mu why ate teguba musango ogwo manager bagama mu mpaka sete mtwale mu Afrima olita kutuukiridde takusika area ndenda kutwala mu Afrima it's okay katuge Musa Bojano ngam twala bameka mu gwe Musa Bojano ngam no ka njagala kwera bwe na empire sene bwe tukole bwe ate guba musango kyoga nkusayira omusango bwe mbasi nazikuwa subiza binene bisoboka yamusubiza n'omuntu alakumbaga ya David eyaleero kisoboka abaana bafata naye nga Joram atukutumiddeko tuddeyo ku luyimba njala nnyo reactions z'abantu waliwo omulala yampeereza screenshot wano ku makya n'aŋŋamba wano no wagudde mu ntalo za Shiba ne Spice sooka osome hayo n'agamba naddala Spice ayagala kulona kakaro kaffe waliwo omulala bamuyita Sophia yagambye Carol had to do it in line with Birungo cause our lyrics are always weak. Abantu limba nga walubashinze nnyo. Si kye tuze wano okwogerako naye njagadde abantu out there bategeere. Me, I love the fact that they are talking about it. I have songs that I release and nobody talks about them. Okitegedde nyina nyimba zenta nezisigala awo nga teri akoze eki? Teri arogeddeko.
for them to talk about it, for me, it's okay with me. Because me, one thing I know for sure is I sang in the song and I delivered. So for them to come out and say this and that and that and that, they are very much welcome. Okay. Ja kunonya wano ku YouTube so far ina views mmeka then tutandikira kwa views reflecting akasente siwe kiri. Of course. Nabo bakinja afunya amata yagafunye dda gwe kebero olabe. Yakinja ali ati. Ali fine mless yaikuze kate nako zinankaberera bannange nga follow my it's too much. Kwa mbadde nkubire simu tukwatagane nga mpuli atakukiriza oyambale nga tajijjemu. Obadde obuwulira. Nanga kalo kyekituuseewo. Nenga kinja ali bulungi. Ali fine. Awezeze emyaka emeka? He's 1.5. 1.5. Awo bamuzaako. Bangambye mbawo nyino bangambye munaku zina bagala anesa okubagala ayagala muzeeko because now he's clingy like he's always like this. Anonya munne. Alabika. Kati okozeewo ki? Kambirozeeko man. Nego nozaako. Olaba n'oyo kumufuna twewuunya kwaga wansere tugamba Karo ani amutebye bakuyita kuteeba mu luyayi. Nawe olina plani z'okumuzaako. Yeah, I don't want my kid to grow up alone. I have the plans, but I don't know when. Yeah. Same father? Of course, why not? Nani. Tata yomu? Yeah, watching it. Kali tugende maaso. Ye mama sita Karo Kasita oluyimba luyina zino views mmekoma imathi namugwira ddala yesimu yange ekoze. Tolaba nakulaba. 46k views in one day. In one day. I've never sasa nekuchekechezo. I swear to God. I swear in one day it is the biggest song, but I didn't have those many views in one day. In one day, no. Bongero okwogera. I didn't have those many views in one day on Chekecha. Okay. And it's my biggest song so far. Let's talk about the video. Mwayambala ebigoye ebinene. Yeah. Ebikooti. Ani yajja ne idea eyo? I did. You did? Because this is literally my project. So everything was entirely, okay, we discussed, but I had to make sure it's a perfect project. Yeah. So it was like who is going to style us, to Ambalitucha. Of course, also Dana brought in very many good ideas, but we worked together. So idea, because it was my idea. I'd seen that gentleman, real homie, who TikTok na trending. Nengamba, yeah, let's work with this guy. Yeah, everywhere. So it's working for us. Yeah. How is it working with Spice Dana? Dana is my friend, so working with her was simple. Okay. Yeah, she's my friend, so it was more like catching up. You know, some artists in the industry, we be friends, but we never get things out of each other. Olumu, we just be friends and hang out and eat and drink, but we forget that we are artists. To call into fena like music, to call into to get music. So I spent a lot of time with Diana these days. Made her own into cheating. And Ninga, why don't you just do a song together so we have a reason? Diana did not come for that show. Jasmine. Jasmine. Naline Jasmine and Nina Rose ne Atin na Shiba. Yeah. Okay, ko show ya Blue Thiringa wajiraba. Waliko mu girl group some years back. Yeah. Yaba wade kinyege muga wa ina fe tukoleyo ka reunion. Oli mulalu. Musataina vacancy. Bane girl group yange twakola kayimba kakataka tukola reunion ya kayimba kap. Ati zisimanye mbuzi zakatoya ka mbuzi echi. Umbuzi zanziramu. Mwafunyemwe kuba omanyi lwaki Sharon Obsessions. Oh, yeah, mutuufu okugamba. Kinyege nagenda ku social media nagamba ekijja. Trust me, I can go and watch Obsessions like I watched Blue 3 because they were also a very strong group. There was we used to go to the theater and watch them. Bonna banji. Baji ba Michael, ba Ronnie Mulindwa, because that group was also mad. Jackie who? What's her name? Jackie O. Jackie O yalokoka ayinza obutajja. Yalokoka manyi naye. Muleta kamera adduka nagamba Yesu beera nange buli kimu yalokoka bulokozi. That's good. Wala yalokoka. She's mulokole. Omugagga. Yeah, that's okay. That's nice. That's good for her. Musajja omugagga alinga owo. Emotoka gyegidde emuseewo.
Sebo sente zange. Olimba. Kale wakayimbira emyaka emeka. Okole ki? Toga mune emyaka ebintu byofuna. And there are artists who come in the industry and sing for 2 years ne bazimba mayumba nga abayimba emyaka 10 balina wadda kasisira. 2 years. Hey. Myaka ebiri nga yimba buyimbi ne because it's being strategic. Okay. Yeah. Wabala bulungi. Kale njatwogere nga tumaliriza ku kivulu kya Fefe Boost tetuiza kutachyogerako. Bangamba gwe yali akwata sente era ndoza tuwe ku sente kati. Ekivulu gwe yali mu tiketi, gwe yali akwata sente, gwe yali mu likimu. Kati tuwulire mwafuna sente nga mmeka ku jahazi pia. Mujja mukyazaako abagambe. Akyalabika agaggawa n'essimu yange yagibulokinga. Tasobola. Tomusala ku kigambo tasobola. Tasobola osala kigambo. He's not like that. Naye it was very good. Tusaba okwebaza bonna bafana abawagira Fefe. Thank you very much for being supportive. Mwakwagala Ugandan industry ne Ugandan music. Thank you very, very much. Tusiimira Mukama abaddizeewo. Okay. We are signing out Ayola Streamax. Nadala ku luyimbo abantu babitegeera. Our lovely fans, our song Mutabanuo is out, and go to my YouTube channel. Thank you for the views already. Viewing and sharing. Please keep sharing, keep viewing. I love you so much. The song is called Mutabanuo. Check it out and okawereze. Nyazalawo, your mother-in-law. Kale, omuyimbi Jamal Waswa kwali. Oh, Jamal. Jamal, mene mwagala ho. Satutuli naye wali somewhere Forest Mall. Mucha managinga nenesha. Wakabinya, kati ovotya ku Jamal mu binyo byebyo. Musiga bulungi amwera abatulaba banaje musizira okutulaba nze musasemwa. Olaba. Ate omusajja mukaka Katonda akola ebintu. Okitegedde katubasiibule nga tubalekera emboozi eza boda. Oli bulungi nnyo agikereddeko amakya ga leero wabala kubanga ondaba muganda wange yeze MC Maswanku ow'ekisindogoma 2024 muganda wange abatulaba nga masina bali w'eggwanga abali mu byalo by'enjawulo nga muli mutulengera nga mutulaba muganda wange yeze Maswanku omu ow'ekisindogoma mbanyumyamu n'abafa ba boda boda bitambula batya ebeera mboozi ya boda nagamba boda boda biyigiriza bisesa kati gwe wuliriza emboozi gwe kyekiriwo fiti nnyo buladi obulamukiri nakwogerako nnyo mwana oli ku TV mwana bagita Bukedde TV mwana yaman kiba kyakabinya mbandi ku Bukedde TV kyakabinya abalabi ba Bukedde TV mwena gye muli babuzeeko mu luzungu naye nga ne babuzeeko mu luzungu lwaffe lwekatwe twogera luzungu lwawa lwekatwe ndi katwe yaman wagwan there everybody watching Bukedde One. You are mad and much respect. Big up to yourself there. Chakabinyo ndi ku Bukedde One. Kyali mu luzungu lwekatwe twogera Luganda. Tuli mu luzungu lwekatwe. Nyalo bagambe tokwata ku remote yo. Tokwata ku remote yo gwe. Otosagasagana mu luzungu lwaffe lwekatwe. Don't disturb yourself. Just sit there Bukedde One. Yano. Bitambula bitya. Abalasta temwagala kuwasa abalasta lwaki? Abalasta tekiri nti bagala kuwasa naye baba kyanonyo abantu be balina okuba nabo abalasta balwamuko kuwasa. Lwaki bulwawo kuwasa? Tebagala sumbuyibwa abalasta. Babasumbuwa batya? Basumbuyibwa nti kizibu nnyo okusinkana omuntu gw'oyagala mu bulamu omulundi ogusooka. Kati gwe omutuufu ogenda mufuna oti? Era oswama ogenda mpola mpola. Oswama mukko. Ogenda oswamamu ogenda ovuga osibamu togenda ki? Togenda muwabo. Yamani. Ne mugumiikiriza. Tugezaako ogumiikiriza. Ofunayo bobeerako nabo ng'opima. Mugamba ono oba nsobola obeera nayo batajja. Walagadde mukyala ng'ali atya? Nze nagadde mukyala nga Justin ne waba nga ali bubi nnyo ne waba nga ali atya oba afaanana naye nga Justin antegeera. Ngasobola okumpuliza kyemugamba n'akimanya kitegeera so be bakazi bengezaako onoonya era ndaba abakazi bangi naye noonya oyo yaba asobola okola ki yaba asobola otwala kikyengoba mu maaso kitegeera agala omukazi ng'akola nga takola ne waba takola nsobola omuwa ekyokukola abalasitamu ekikya osobola omufuna ekyokukola gweoyagala mukyala wakole mulimu ki gwosobola omukolera mulimu ki nsobola omukolera saaluuni katwe okiyimba muno kiyimba
Yamani chimba mbambira Dr. Vibe. Soko chimba mu Dr. Vibe chukwe mwao. Chukwe mu. Yamani ladies and gentlemen mumpe kwa attention. Unayimba. Kozo ogambe muchaoge na mukolera ki? Kazi wange. Kazi wange bondi waneka. Soko mugambe ntigwe ayena kuona afuna bachala munonyeko yenze inaserengera kuli muchala bondi. Bo bachimanye ndi era ngenda bakolera bade mwena abali yo mwana ngenda bakolera bondi singa ovayo notegera Dr. Vibes yani. Yamani bondi yachi? Bondi ya molokazi tezile za abasajja. Tusabe. Yes. Ladies and gentlemen mumpe kwa attention na buli alaba Bukedde TV you first see me. Ladies and gentlemen mumpe kwa attention na buli ali ku Bukedde TV you first listen. Soko tekeko radio ne television ondabe ko champion Vibes new generation. Ndi muzukulu wa media nafanana Lil Wayne. Vibes ntandise hip hop setup mission. This song is written by Alkaline. Fake up wakola urban migration. Bade sikola subtraction action kola addition. No mutwe nasaze ongu kole partition. Anti soma Bible basoma kuluhani. Makubo magule bali murongo tani. Fake up mujemba kole insurrection. Nange net ya city as competition impita invisible up ruga full assassin. Tebansobola just bageza kokola confusion. Tebamanje na ito kole no foundation. Eno vase karubochire chuma chwo mujamani. My Rix nuclear abantu anga Putin. Okunda bobulungi sakona vision. Yes student yanekanga examination. Now azolea kano kusibida vision. Oluyimba babita mi baddest mwana. Michi? Mi baddest. Yamani am baddest mu. Afuruma. Muluzungu ya odieri out osojisanga yo ku Hawebiz. Bagambe. Yamani mwena balabi ba Bukedde TV osobola okunonyako ku platform zona bampita Dr. Vibes Music Uganda nga wendi kati yadabamu babadete bana manya wendi osobola okusabulisa era omukyala ali eyo gena mukolera ki ngena mukolera bondi yamani ndikatwe abagezi bekatwe nozo bawulira bagana bagezi amuyimbi na ashiri bamu atenge no mwachi agambe mukyala ali eyo agena mukolera bondi nze Maswaku Bukedde TV wanu kwoli olibango je kumide kwato ne omanyimu ku mazina amazina amanyimu naye nsinga jantu simu mukagere gwe olwamuta Vibes simu magere bondi Tovawo wabala bango tulengera gwe aliyo wakamuganda wange dokita akugambe dokita nti sawa yona gwe mukyala aliyo agera kukolera ki bondi ngena mukolera bondi demu yenna nasobola okubanga asobola okubeera na Dr. Vibes namutegeera respect oli mugaga boss